obugagga si munnyo nti n'omunaku abeera nagwo. Bannange okubeera ne ssente process nnene, naye baana bawala bayina ssente. Ono omwana gwe ngenda okwogerako bannange ayina kye bayita ssente. Bw'olaba ennyumba mwasula, mw'olaba emmotoka z'avuga ziri ezaalagibwa, ono omwana gwe njogerako tikitooka mwenna mumumanyi. Ennaku zino anti ne mu Uganda yavaamu munnange ya relocatinga n'abeeranga abeera mu ggwanga ly'e Nigeria, era kati gy'abeera gy'asinziirira gy'akolera, era mmwe abamulaba essaawa zino eno mukimanye nti nno ali mu ggwanga eryo erya Nigeria. Ye abaffe twogera ku ani? Nga sinnaba kugenda wala kubatuusaako ku buvidiyo bwe ng'atulaga ennyumba ye ey'ebbeeyi gye yaguze mu ggwanga lya Nigeria. Kansooke mbabuuzeeko, kansuubire mwenna abafollowinga Sheila Adita, bannange abanjagala, mwebali nnyo mwebalire ddala. Ate bw'oba tonnaba kuba ng'osubscribinga ku ne YouTube channel yange, jangu obeere nga osubscribinga, olikinge, okomentinge, osharingeko. Teweerabira kukwata ku kadde, bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Nange mwana muwala Sheila Adita, jangu tonsubwa, mbeerayo nnyo naawe. Ku TikTok nkoza Sheila Adita 0 ne bbeeyi nnene, wabula ng'ateera ku Facebook nkozesa Sheila Adita page, jangu onneyungeko. Olunaku olwaleero tugenda kubalaga ku bimu eby'obugagga ebitono mwana muwala Gold Vivi byayina. Ono katumu ranking nti mugagga tamanyi ono, tamanyi Sheila Gashumba. Abatamanyi Sheila Gashumba yono, wabula ono omwana gwe mbaleetedde olwaleero, she's a new brand, a newborn, mwana ayaka, alabika bulungi, traveler, ng'ate ne ssente ayina. Yatugambako nti asobola okudabolinga omusajja eri amuwadde miliyoni 7 okumwebakako, n'amugamba asobola omuwa miliyoni 7 trillion times. Omuntu wakugambira nti nsobola okuwa miliyoni 7 nga nzikubisizza into a trillion, omuntu oyo abeera mugagga. Kansooke mbalageko ku house tour ye, then tulyoke tukomewo. Kati nno temukufuna akasajja ku mutima. Ndowooza ennyumba ya mwana muwala Gold Vivi mumaze okugiraba munda n'ebweru. Eyo nno ennyumba eri wali mu ggwanga erya Nigeria, gy'abeera ono omwana akiringa n'aba bad boys bokka. Come on, chill with the big boys. Bali badonjazi, bali aba Nigeria abakabi, abazannyi ba films nga bosiibo balaba ku screen zo beweegomba. Teekako ne ba TikTok abamanyi mu ggwanga erya Nigeria, mwomuli ono omwana eyakubira kahiti akasilomu ng'akola jalo oyo omuwala. Bonna nno ye Gold Vivi abeera nabo, ba Genevieve, ba
ba Nadia Bwari, ba Vani Vika, ba Michael Zironyi, bonna abeera nabo. Kutwaleko mu video bwe obutono ngali mu kunyumirwa n'emikwano gye ba big boys nga tambula eno n'eri enjoying a life bannange. Buli muntu yandisanye n'abeerako omusanyufu naye essanyu telinoonya tolirabako. Beerako gwe nkulage bu video obw'enjawulo omwana ng'anyumirwa ne bali ba big boys Don Jazzy omusajja akyasinze ssente mu Nigeria. Tokomawo. Mwana muwala mumulabye oba temunnaba kumulaba. Nze nabagamba zonna updates zigenda kubeera nga zibeerawo waneeno ku YouTube channel yange. Gwe kyolina okukola jangu obeere nga osubscribing ekigambo kya red kibeerawo, just subscribe ate era teweerabira notification bell. Tujja kuba tukuteerayo updates zonna buli kimu kye weetaaga okubeera nga omanya. Olunaku lwa leero emboozi yaffe ebadde ku mwana muwala God Vivi. Nange mbere n'ekyebuuza ne ngamba omwana ono akikola atya, omwana ono ng'akikuba, nsobola kubeera ntya nga nange nsobola okubeerako dingo ono omwana. A lot of people come out ne boogera negativity, ne bamusalako ebigambo, atunda kaboozi, akola bino, akola biri, naye it doesn't stop her from going. Akyagenda mu maaso center, akyafuna ebyobugagga, akyafuna ate nga ffe aboogera munnange tukyali ku zero, tukoteka nsingo. Kyovulaba nze nava ku butayagaliza. Omuntu gw'otayagaliza n'ovuma someday ojja kumwetaaga. Someday ojja kumwetaaga. Oyo no ye mwana muwala God Vivi. I'm so happy. Nze buli wendaba omwana omuwala nga nakya achievinzeeko mu bulamu oba nga alina kye yeeyongeddeko mu bulamu bwe, mbeera so humbled, mbeera musanyufu nnyo kubanga amba mpadde courage ne ngamba one day someday nange nja kubanga nkikuba. Olunaku lwa leero yeri emboozi yaffe, amanya nsigadde yenze Sheila Adita, nannyini skin mama lususu. Gwe n'atanaba kubanga osubscribinga jangu subscribing wakabeerako kuno bulungi nnyo, jangu otwegatteko. Peace.